musajja waffe Zambali Blasio Mukasa Zambali mugenda mwesanga mu parliament mugenda kumusanga mu parliament mugambe nti yeyise wanga wewawo Zambali Blasio Mukasa yagifunye dakadi kiramu wandika nti kongula wandika gai kongula Mathias Walukaga ekyamusomosa we lwera agenda kitulagako Walukaga amaze okuwangula kadi eyo era nga yagenda okukwatira National Unity Platform kadi Masaka Woman MP namutawe Jewani atute kadi eyo then Bukoto Kawunte Kivumbi Jamilu oyo bambi kasale mutelevu nkwandiza ku Press Media then Sipro gange tova ku mukutu tova ku kasajja wenjogera bino ye musibi mutye mugamba mutye mujibali National Unity Platform etandise enteekateeka zaayo ez'okubeera ng'enoonya akalulu mu gwetala g'ensi yonna okunoonya akalulu wabula binate we bijjidde nga ne kadi zimaze okubeera nga zifuluma ez'abaka ba parliament abambe eti nga bekawo gye buvuddeko zimaze okuba nga zifuluma njagala okukutegeeza njagala okukutegeeza kadi zimaze okubeera nga zifuluma kadi zitadde abantu ku pressure kadi zikozeza abantu ababadde abanene bakoze ababadde abatono bagwawo bugwi kebera ku mubaka wo gobadde omayiti mutono omukebereko ajja kubukubuulira kyaliko anyway kadi zifulumye bweziti sokotagige ekitundu kyawo otubugwe mayizo zisoma otubulire ekitundu kyo gwani agenda okubeera omubaka wo ani akukiikiridde ani akwatidde kadi National Unity Platform mu buufo bw'omanga tandikirewa anyway nenga yokutegeeza okuba nafa ba different solutions bano bakanika amasimu different solutions wayagala okukanikira essimu yo Samsung, iPhone, Tecno, Infinix essimu woli bajja ne bakusanga ne bakanikira essimu yo nga yafudde screen yafudde ki kyonna bakubire essimu ku 07038832 bakubire ko bajja babere bakuteereza essimu edde ku mutindo edde ku taratibu oba osobola okwesitukira n'obakubira n'otuuka we bali nyabira bakuweereza nga bakutuuza ku services ezo wamanga anyway katugende mu maaso Kalungu Bukomansi Laka Ikalangala Masaka wa Masaka City ndandikire ba watufu lyantonde bamubende oba ndandikire Kampala Lubaga South eyo milanga myerere mitawanda myerere naye nga kyobumanya zonga zo zimaze okugabibwa basajja bange basajja bange bambi abannumye okubeera nga kadi tebasobodde kuzifuna newankubadde badde bakiteekamu eryanyi eriyitirivu eritagambika bambi bannumye mu ngeri emu oba endala naye nga kantandikire ku Busiro North Semaganda Gerald Semaganda Ronald ono yabadde avuganya nti Sadamani Makebe Sadamani Makebe tafunye Sadamani Makebe gama ja honorable Sadamani Makebe bambi tafunye kadi bagiwadde Semaganda Ronald kitegeeza oli Ponsubuga mu Nabusiro tazzeeyo bamugyeyo Kyadondo East muwaddanku nyenje yavuddeyo ne kadi eyo wamanga Makindye Ssaabagabo municipality Serukenya David yabuuseyo nayo Nansana municipality nabagamba ono Gayi nabagamba nti omusajja ono zinali mwagaliza kadi ekitagambika musajja waffe Zambali Blasio Mukasa Zambali mugenda mwesanga mu parliament mugenda kumusanga mu parliament mugambe nti yeyise wanga wewawo Zambali Blasio Mukasa yagifunye dakadi kira municipality George Musisi George Musisi tutte yakira municipality then tulinawo tuddeko wa maganda wange kadi zagize dakadi anyway mu district ya Mityana Woman MP Mukisa Proscovia bana ono siya gundi siye nabose nakani ajigize lewe bakubanga nakutuuka no mukyali yagenze mu DF yaliko NBS munamawulire oyo wagenda okutuuka nenga ye kadi ya National Unity Platform amaze okubeera nga agisekiwalinga Busujju Kawunte Luchamuzi David Kalwanga basajja baludde ebyobufuzi abo bannange Mityana South Kintu Frederick Grace Mityana municipality Zake Francis Mutebi akomyewo he's back genda kubaka akatemyaka at least 15 kuba yakamalayo 10 Mityana South County Kintu Frederick Grace Tomusange Isaac yatute ya North bwe nake Kasanda Woman MP Flavia Nalule yabange ya baganda bange
kaadi ziremye abantu bannange. Flavia Namulindwa atagifunye. Flavia Namulindwa agirabyeko kuba Gomba woman MP batonze gwe bayita Center mu beti mukyala togamba nti ate Center mu ate woman MP gwe balonze gwe bagiwadde Center mu beti yatutte kaadi eyo Namulindwa atagifunye. Gomba East Sazi Godfrey agitutte, Gomba West Lukwago Gonzaga n'agitwala. Kale kati Mpigi bo woman MP tebamulonze. Bagabi bakyalinamu ebyokwetegereza kimu bibiri wano na wali balabe nga bamulangirira omutuufu agenda kubeera ani. Agenda kuba ani maaso ku National Unity Platform ly'obukoba tova. Naye nga Mawokota South Sejjemba Martin agitutte. Mawokota North Hilary Kiyaga Innocent agitutte. That's none other than Dr. Hilderman agizeemu. Dr. Hilderman banange Buvuma woman MP agenda kubeera Mugabi Susan yagitutte, yagenda okukiika National Unity Platform. Ate nga Buvuma Island County Katamba Philip yatutte kaadi eyo. Kiboga East County Musoke Michael Trevos yagenda ogitwala. Kiboga West County Grace Kakoza Nakyanzi yatutte kaadi eno. Grace Kakoza yani wabata manyi Grace Kakoza yone mukyali yawulikirako mu ssaga za Alien Skin yagambibwa mbu sugar mami we ow'Ebungereza. Actually yali yamwana ebenyiyo Alien Skin yasooka okuba nayo mukyala wa mumachi ndi omwo mumanyika akatonotono yatutte kaadi eyo. Onna neewuunyisizaamu. Anyway Kyankwanzi woman MP bawadde Comfortable Evelyn gwe bagiwadde. Ntwetwe County bawadde Mande Edward, then Butemba County ne bagiwa Iruma Alex. Ani gwe tutagambye Butambala woman MP Aisha Kabanda, then Butambala County Muhammad Muwanga Kivumbi. Musajja akomyewo tewali kyakumukolera. Naye nga gwe kyobeera omanya kaadi badde yafuuse kaadi. Bukoma Nsimbi woman MP Nanyondo Veronica Namaganda akomyewo ndowebuuza Veronica anyway gwe bagiddiza yabaddeyo Veronica Nanyondo. Bukoma Nsimbi North kati kugambe Bukoma Nsimbi North ye waffe. Yes, Bukoma Nsimbi North Sereko Christopher Kayongo engaga yagiweebebbwa ng'omuntu siri mu mativu kuba eyo ye waffe. Siri mu mativu yadde eddakiika n'emu. Tulinayo omusajja waffe, nze omusajja gwe mbadde mpulira ndowooza nti agigwanidde kuba ne kuliwedde teyagiweebwa so nga ate bambi atadde mu ssente z'empitirivu nnyo n'akuuma empisa ezitagambika n'atakomawo n'atajja independent so nga ate ne kuno era abadde yazze mbadde mpuya ndowooza ekintu kye yakola kuba ssente alina nnyingi yandibadde agwana kaadi eyo n'agenda naye n'abaako ne byatukiikirira. Musajja waffe oyo bamuyita Amidu Seremba bambi tagifunye. Bukoma Nsimbi South Kayemba Godfrey Solo Uncle Solo Badimani Solo azzeeyo mu parliament azzeeyo ku kaadi ya National Platform. Then Lyantonde woman MP tufunye na Lubega Halima za Lwango. Kabula Kaunte Mugenyi Semanda yagenda okukwata bendera ya National Unity Platform. Mubende woman MP Nanyazi Hope Felista yagikutte. Mubende municipality n'abawanuka Sumaiya Bwekula Kaunte Ndagizimana Ndagizimana Stephen Bwekula South Sempira Edward Kasambya Kaunte Kagera Peter. Kati bwamala okusoma bwoti amanya nga gaweddeyo ng'olyoka omanya ati musajja wange Shuamani Saga watafunye kaadi ngenda gwelyoke mukulumira. Shuamani Saga wabambi kaali tagifunye but next time better tomanya. Masaka City emwe kaadi egumya omuliro. Woman MP Nalubo wa Rosemary yagikutte kitegeeza kakande ne banne batulabyeko. Kimanya kabonera ewabadde musajja waffe Abedi Bwanika. Kimanya kabonera
Kuteesa Patrick agikutte. Nyendo Mukungwe lubo wa Sebina Javira wa Sebina Foundation yagikutte. Kitegeeza nti kanso bamuyitani kanso George Musisi kanso muyizi kadi teyagibagimuwadde bagimumya. Eyo Masaka city for you. Then Masaka noli kagezaako nnyo kali katagifuna kavubuka katonda sente kazirina ate nga kirabika tulowoze nti nebikateesa nebyetagisa mu parliament bena kabirina era kabiredde okubeera kakiikirira abantu babukoto. Jamiro Kivumbi agifunye. Bukoto County Bukoto East Kanyike Ronald Evans yagitutte. Then Kalangala Nachimuli Helen Woman MP Bujumba County Semakula Rajabu Chamuswa County Daudi Nkambo Senunji Raka Woman MP Nalubega Grace Honorable Nalubega Grace yatute kadi eyo Kochi County Chigundu Elias Sango nagikwata Buyamba constituency Atwine Abel nagitwala. Tugenza ku Kalungu district wandika ati Kalungu. Kalungu East wandika ati Chiruluta Yusuf Junior Nkeretanya afunye kadi. Chiwandika ati Chiruluta afunye kadi. Chiruluta bamuwadde kadi. Kalungu West Sewungu Joseph Gonzaga azeyo mu parliament ozagenda wezayo myaka 2 bwabiranga wangu takaluka abonna. Shakira Namiro Zinga naye wa Woman MP n'abutwala mu Kowe eri wa Manga. Tugende mu maaso gama ati tugende. Bwe tugende Kyotera Woman MP Nantongo Fortunate Rose kongula Kakuto Geoffrey Butayita mutavuganyizibwa. Geoffrey Butaya of course. Then Kyotera County Lukwago John Paul Mpalanyi yagendo dikwata. Lwengo strong. Okay, no. Lwengo Woman MP bagiwadde Namuyanja Christine. Bukoto County ne bagiwa Kamusime Smith. Bukoto County Midwest ne bagiwa Nabalamba Asmat. Bukoto County South ne bagiwa Hakimu Kiza Saula. Sembabule gamba nti Sembabule njagala wandike nti Nina Rose agenda mu parliament. Tekawo Nina Rose agenze mu parliament. Nina Rose Kankunda Nina Woman MP Sembabule district kadi amuwebebwa aba National Platform bamwese ne bagimukwasa. Namugasa Goleti akute ya Mawogola South County yo yabadde konera. Then Mawogola West Mawanda Muhammad yagikutte. Mawogola North Semata Idi. Nakaseke Woman MP Simwela Inakawoya Esther. Nakaseke Central Alani Mayanja. Nakaseke North Kayanja Geoffrey. Nakaseke South Lutamagozi Semakula Paulson yabaddeyo. Wali wambuuza nti owange Sseggona bamuwadde oba wadde Walukaga. I'm coming please. Kakana. Luwero Woman MP Brenda Nabukenya agifunye katika mu County Sekabira Dennis. Katika mu County South Chirumira Hassan. Bamunani ka County Sekitole Korobati. Wali biza mbuuza nti owange ali bize atayipinga aliza omuntu omu Kampala Central Kampala Woman MP ani gwe wadi zahalu yirika oba gundi kakana Kamalo kuwa Nakasongola Woman MP Mahoro Sharon Emily Nakasongola Boye Bundiebo County Kiza Adriani Nakasongola County Cheyune Ivani ono wafo wa gundi owa Zungululu Cheyune Ivani wa Zungululu oba tulina wuche Cheyune Ivani unagira Zungululu akola Zungululu ku NTV naye Cheyune kakati tuyinza okudda ku ebyo nga yayogerwako.
East yange simanyi teggwayo. Anyway, nenga kiwetaaga okumanya Kampala. Tulumbye Kampala. Gamba nti Kampala. Kampala Woman MP we mulinze wano. Shamimu Malende. Wandika nti Shamimu Malende adaye mu parliament. Shamimu Malende adizemu okuweebwa kadi agenda akiikirira abantu ba Kampala nga Woman MP w'ekitundu kino. Lubaga South. Lubaga South. Yaidi banaiba mu mikadi. Beini ba mu mikadi. Naso Eugenia yagitutte nga ameze ne Taunton Gold obaka abaddeyo. Naye tasobodde kuddamu kubeera nga agifunako. Taunton Gold tazemu kubeera nga afuna ku kadi eyo. Kampala Central gundi agitutte SG David Lewis Lubongoya. So nga ate nakawa East nakawa West omusibe bagimuwadde. Omusibe bagimuwadde Blaza yamudiramu ebibuuzo. Blaza yamudiramu ebibuuzo nawe bwa kadi. Alex Wayiswa mufumbiro. Kadi emuwebebwa. Nakawa East Senyonyi agitutte Lop ow'ekibiina kya National Unity Platform yagitutte okubeera nga avuganya mu kifo ekyo wammanga. Busiro East eno okugisembayo kabadde kakodyo. Gamba nti wandikawo nti kongula. Wandika kongula Mathias Walukaga ekyamusomesa Lwera agenda kitulagako. Walukaga amaze okuwangula kadi eyo era nga yagenda okukwatira National Unity Platform kadi ku kifo ky'omubaka akiikirira ekitundu kya Busiro East. Segona Medadi kadi temuweebebwa. Yakumanya ebisingawo. Okumanya ebisingawo osobola okwetuukirayo ku kitebe n'otwalayo okwemulugunyako n'onnyonnyolebwa oba oli awo n'obeera nga oddibwamu. Naye nga Zambali Blasi omukasa my blaza kongula blaza. Kiruluuta nkerettanyi kongula my blaza kongula. Abadimani Solo Kayemba Solo kongula my blaza. Mathias Walukaga kongula. Naye ng'ebyo nabyo bityo zo campaign zaatandise zigenda maaso. Omanye ekintu kino kitadde eggwanga Uganda n'abamemba ba National Unity Platform ku bunkenke obutagambika. Nga buli omu abuuza kadi njifuna, kadi sigifuna, kadi njifuna, kadi sigifuna. Kuwadooza batulamu ne bagiteeka ku minzaani nga balaba wogifunira obeera omaze. Katusabe abo bonna abatasobodde kufuna kadi ate muleme kujja independent tunyumise ebyokulonda. Asainawo kankulekera akayimba kano kanweya akayimba wano kamu kokka kababeeremu kubanga tubaddemu n'enkambi nga tezigambika. Nze kankakuwa ndyoke mmaleyo ebya serious, otherwise zo kadizi zezo. Some information from the leader tumwita omukulembeze, the president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bimba 2011. Yes, yabagamba it is a serious matter. Indeed it is serious. Indeed it is serious. I don't know what's wrong with my people. Kubetalo zisuka nebidongo byange singa tebyagwa mu Lwera. So obubaka obulimu obukulu bwenjagala okubalekera olunaku olwaleero nti bwe kuba kulonda tulonde mu mirembe, naye obululu tebutwawula. Tugenda sigalawo nga tuli ba Luganda mu bulungi ne mu bubi. Tova ku kasajja.